an important alert eri abo ababeera mu Dubai, abawangalira mu Dubai. Bino byogenda olaba bituusa olunaku lwaleero era nga ne bwenjogera obudde buneeno bikyagenda mu maaso. Ogenda kwebuuza nti ebiki naye nga to talk about it a little. Ennaku zino zonna like okubeera ddala ndowooza mu mwezi gubadde gwa 10, yes, paka na bukati gye tuli mwezi gwa 10 gwa mwenda nga guggwako awo byatandikira paka na buli kati. Bano abasajja babadde nga bakola ebikwekweto byabwe nga kiraga nti bali against omwenge n'ebiragalalagala byandiyise enjaga ebiyinza okuba nga bitundibwa, bisuubirizibwa okuba nga bitundibwa mu Dubai muno. Sijja gamba nti bisuubirizibwa, naye nja kugamba nti of course babitunda. Kuba bizinensi ng'ezo abantu abamu bazifunamu nnyo, that's why ate nga nnyangu tobola bintu babikola. Kale bano abantu bakizuula, bakola investigation zaabwe ne baloonyereza ne balaba omwenge weguli oba ba drugs weziri bazitundira, naye nga bwe basalawo taking action ate baba banyiivu nnyo. Bye badde olabanga bakubya obuzimbe, bakutta abantu namba muwendo na muwendo, bantu bangi. Olaba nga nkuteeko vidiyo eyo, olunaku olwaleero balina ekizimbe kye basazeeko kuva mu kiro mu Matumbi, bakisazeeko ne bakiggala. Abantu babafulumye bwera basinga babatutte, naye abasobodde okudduka basuze bweru. Bagenza okukomawo enkeera ku makya okucekinga ki ekiriwo nga ekizimbe bakiggala, ebintu byabwe babiggaliddeyo nga tebalina kye bayinza kujjayo. Okitegeera? Vidiyo esooka tugirabe. Awo babadde bali mu kutikka mwenge ogusangiddwa mu kizimbe nga bw'olaba. Batandise ku sawa zabadde nga 3 ez'okumakya batandise otikka, naye sawa ziri obudde buno njogera sawa ziri 9 bakyatikka mwenge. So mu kino ngamba ki? Obudde buno oba omanyi waliwo embeera ekusindiikiriza okukola ekintu ky'otasobola ne bw'oba tokisobola naye n'okigezaako. Obudde buno mugenda kulwaningako mu kintu ky'okubeera nti oli mbega okufuukemukko mbega for some minutes oba for some days, for some good days. Eri abo batalina budde bulungi kuba emirimu gy'abaana gimu gifuga, abamu gibafuga nasobola nafuna budde bukola kintu like ng'ekyo, naye ogenda kufuukamukko ku mbega osobole okumanya ekitundu w'osula, ekizimbe ky'osulako ddala wali seefu. Kuba kirabisenga nti bireetedde abaana bangi obuzibu, kuba bangi bakutte abaana ejjo olunaku lwajja ekizimbe kisinga kusulako baana baddugavu. Batissa abaana era kyemmanyi abantu abamu e Uganda mugenda ba ku bantu bammwe nga bakomyewo, naye nga sigamba nti babakutte banywa njaga oba banywa omwenge, naye nga kinkusanze osula ku kizimbe ekyo naawe kennyini nga tonywa mwenge nga osula ku kizimbe kyennyini kye bakutte naye tebataliza. Bo baba bamanyi nti mwenna mukirimu, tebaba na options nyingi nti oba kugamba nti katuwulire ono byagamba nti taligirute tumuleke. No, bwe bajje batwala lumu. Batamanyi n'okubeera mu co-violent nga kyetaagisa ng'olwana. Baatise omwenge nga bw'olaba awo kuva sawa 3 saa zino ziri 9 naye bakyatikka. So guys, twebereremu. Abamama manyi mulina emirimu gibafuga nnyo nti tojafuna budde okole ekyo kunoonyereza kimana, naye nga kiyamba gwe kikole mu mbeera y'okuba nti weebereramu okumanya nti ekizimbe ky'osulako kiri seefu, tekuli batundirako omwenge. Oba kuliko abatundirako omwenge oba ebiragalalagala, nkwegayiridde kiveeko, noonya ewali seefu. Ne oba nti otya kwongeramu kasente nti wabadde osula badde bakufevalinga gy'olaga wagenda kwongeramu, walayi tekikusiringa bulamu bw'okuzza waka nga teweetegese. Kikole guys, kino kiyamba gwe buli omu nja kusaba agende akole okunoonyereza ku kizimbe kyasulako, kuba guys teri safe. N'oba olina empapula tebawuliriza. Kampani ne woogigwira nga obadde okola kampani kasita bagigamba nti gwe badde mwenge oba biragalalagala biki kuba byo babagamba. Of course obeegezaganya kampani ekwegaana, tesobola kweyingiza mu bintu byanjaga oba mwenge. Bagamba bakwatidde babadde wakyamu. So tuli tukirimu guys, take care, I love you so much. Nenga bam kyekyo twebereremu.